gataliiko nfuufu. Tuloyige. Bero Sande tuloyige mu gataliiko nfuufu. Bwe twengerayo ebikumi n'ebikumi by'abaddusi bakeddeko iwa ku kisaawe Ekololo okwetaba Emisinde egyateekeddwa abannalotale egya Rotary Cancer Run 2023 mu kaweefube okuza essuubi eri abantu abalina obulwadde buno obwa Kookolo n'okusonda ensimbi ez'okuzimba Waadi omunajjanjabiro abalwadde ba Kookolo ku ddwaliro Nsambya. Akulira Central Bank Fabian Kassi asinzidde wano okwebaza bonna abeetabye mu misinde gino mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Bamemba ba club zino okuli ey'Entebbe, Bwebajja, Lubowa, Kajjanse, Galuga n'Amasuba n'endala nnyingi zikuŋŋaanidde ku kitebe ky'Express Hotel Empala ne basimulwa munnalotale Dr. Olive Monya owa Civil Aviation Authority. Ku bano kubaddeko abaddusa kilomita 21 ne kilomita 5 okwetooloola ebyalo by'Entebbe eby'enjawulo. Abasinze bannaabwe baweereddwa ebirabo eby'enjawulo okuva mu zimu ku kampuni ezitadde ssente mu misinde gino. Ate omuddusi abadde asinga banne obukulu naye asiimiddwa. Tuwonda ssente ezigenda okutuyamba okwongera okuzimba bankers wasobola okujjanjabirwa abantu abalina kansa mu Uganda. Emyaka gyonna abantu badde bagenda bweru okunoonya zigenza okukolera ssaawa 12 ez'okumakya nga abaddusi bataka mu kisaawe Ekololo okwetaba mu misinde gya Rotary Cancer Run egy'okusonda ensimbi ez'okuzimba Waadi ya Kookolo. Ebyokwerinda binywezeddwa era ng'obwedda buli ayingira asooka kwazibwa okwewala abakozi b'ebikyamu. Abaddusi basimbuddwa mu mpalo okuli aba kilomita 21 15. Abamu emisinde gibakamudde ebyokudduka ne babivaako ne basalawo okutambula. Mukomawo bwedda buli atuuka afuna obujjanjabi okubadde n'okubagogola ebinywamu. Abamu ku baddusi betwogeddeko nabo bategeeza nti badde balina okwetaba mu misinde gino olw'Abannayuganda abayitirivu abafiirwa obulamu olw'okubula ensimbi ezibatwala ebweru okujjanjabibwa Kookolo. Tulwanyisa kansa kubanga kansa kati yafuuse ekizibu kinene era nga tumaze okuzimba woodi Nsambya nga bwe tumaze okuzimba woodi katuteekamu byuma eby'okugiddaabiriza. Ndi stage 4 breast cancer survivor. Kansa yali evudde mu bbeere lino lya left negenda mu nkwawa mu lymph nodes negenda mu kibumba negenda mu pelvic bones. Nyebaza Katonda nyimirire ku lwange omwaka oguwedde gwena naagumala nga bansitula ng'omuwere. Ye Engineer Dan Kiguli Kibuuka, President wa Garaza Rotary Club, asimye bannalotale olw'omulimu gwe bakoze ogw'okuyamba abantu naddala abalwadde ba Kookolo. Duyo nate mulungi akuyamba okuba endowooza ennungi y'omubiri bulwodduka ebirowoozo oba bitereeza. Ne bannakyewa ababudaabuda abalwadde ba Kookolo mu Laughing Tribes nabo emisinde gino bagyetabyemu ne basiima bannalutale olw'okugitegekanga buli mwaka. As a team ffenna tukwatagana okulwanisa endwadde olwa kansa mu ggwanga lyaffe. Yakulira Centenary Bank Fabian Kassi nga yabadde omuddusi omukulu yeebaziza bannayuganda olw'okujjumbira emisinde gino nategeeza nti bakwongera okukolera awamu ne Rotary Club mu kulwanyisa Kookolo. Every year we've been here and we want to pledge that we'll continue to journey with Rotary to be able to achieve the objective. Eyaliko Gavana Stephen Mwanja asimye abaddusi abasoba mu mitwalo 4 abeetabye mu misinde gino n'abavujjirizi abakulemyeddwa mu kampuni ya Vision Group etwala ne Bukedde Family era ng'eneweereddwa engula ey'enjawulo nga n'ensimbi ezisobye mu kawumbi akamu n'ekitundu ze zisondeddwamu. With over 40,000 runners and more than 1.56 billion.
kulwa kampuni ya Vision Group akulanga akulira bakitonzi Lorraine Tukahira asemye abaddusi abeetabye mu misinde gino naye yama nti Vision Group yakwongera okugiwagiramu. Tuwagidde n'emisinde lwaleero okulwanisa obulwadde bwa kokolo. Ssente zonna zetufunamu zigenda okuzimbamu facility ya kansa. Kyonna wamu tulwanise obulwadde. Oluvannyuma omuyimbi Alien Skin abakubye omuziki. David Tamale ne Simon Semaze bakusakidde eggulire lino. Nabino ngataliiko nfuufu. Eyatiddwa olw'okugaana okusamira aziikiddwa. Abatuuze bakidde essabo ne balyokya. Ono ye musiki ku luguudo. Tusuba ku Bukedde TV.